tukwaniriza programu enkuluze nze Salongo Lusibanga bulijjo lunaku lwa Sunday essaawa ziri 8 bwetyo tuba tugobye bumale busonzi bwekunya webale nnyo webale ddala okutulaba muli mutyeyo bannanga abafunye ebizibu tubasaasira ate era mu abafunye ebirungi temweyibaala nti buli kiseera mujja kuba mu birungi byokka mulye kamanyi ng'akoza n'owebbwa essaawa yonna bitabukamu naye bwe bitabuka totya manya nti ensi bwetyo ensi eringa kutambula bw'olinnya akasozi omanya ojja kukkirira mwebale nnyo mwebalire ddala programu enkuluze tutunuulira ebintu bingi obuwangwa ennono obulombolombo ebyafaayo n'ensonga endala zonna awo we tukwata omuntu atamanyi bya buwangwa oba atamanyi nnono ye tomanyi gy'osibuka ekyo kiba kitegeeza ne gy'olaga tomanyiyo buli kintu kyoyogerako kirimu obuwangwa bw'oyogera ku bufumbo buwangwa bw'oyogera ku kutambula buwangwa buli kimu kirimu obuwangwa kale tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala naye nga sinnaba kugenda wala nnyo kambajjukize program awakula ennume program awakula ennume etuuse bannange mujje mwewandiise zino mpaka za lumi Luganda jangu wano ku muganzirwa Zeekatwe ku mwaliro gw'okubiri ku maka ga Delta TV wewandiise ne siringisa emitwalo 3 bwe bwetuukaawo bagambe nzize kwewandiisa mu wakula ennume ng'obalaga emitwalo 3 bwe giti bwe bamaliriza egya Uganda si egya dola nga bakuwa lisiiti gwe ng'oddayo naye ofuba okulaba nti olese ennamba y'essimu etavaako tetwagala tukubeko ng'ate akakyala katugamba nti essimu gy'okubako yavaako dda oba tetuukikako kati waliwo gwe nakubira olwajjako bwe nti essimu ne ŋŋamba nti tofaayo don't worry Nuwa ali bulungi Nuwa is safe kakati mutuwe ennamba eziriko ze tujja okukubako tukufune kakati ekyo nga kitadde ku bbali ate ennaku z'omwezi nga 12 ekijjolooto kya Delta TV ne programu wakula ennume Delta TV ffenna tuweddeyo tusituse tugenze endejje tugenda kubeera awo erubugu mu meya ku ssomero tugenda kubeera awo tusamba omupiira tusika omuguwa waliyo ludo waliyo kwesa omweso n'emizannyo emirala mingi nnyo kati ate ekikulu nnyo bwe tunaamaliriza gwayagala okwetaba mu programu wakula ennume era genda endejje mu kijoloto wewandiise tukusunsule tukuvunkanye abataano abanaayitamu tugenda kubaleeta butereevu mu studio za Delta TV tubeere nga tutambulira wamu ekintu ekikulu ennyo ng'oli eyo oyagala okuleeta ebirabo mu bbanguliro lya programu wakula ennume jangu ku Delta TV ebirabo bireete nga sinnaba kusoosotola kanneebaze bannaffe abatuwadde ebirabo bonna abaakatuwa mu programu wakula ennume nebaza nnyo abakirabo Property and Construction Services abo batuwa ekyapa njagala okwebaza ennyo aba Don Civil Engineering abo batuwa seddume yente njagala okwebaza kansala Nsimbi yatuwa tanka njagala okwebaza kansala Kanamwanje yatuwa tanka ya lita 10 njagala okwebaza bannaffe abakazinga batuwa seddume w'embuzi Henry Modern Drinks oyo yatuwa TV ey'olubaati kakati naawe ali eyo muleete ebirabo kwata akatini koolina okatuwe ne bw'oba ng'oli eyo nga gwe kennyini ng'omuntu olina ky'osobola okukola programu etambule ng'otutegeeza ffe nga tujjaawo nga bulijjo programu enkuluze lunaku lwa Sunday sibanzekka kansooke nkuwe omu ku balamuzi ba programu wakula ennume mu bbanguliro ate omukugu mu lulimi lwa Ssaabasajja Kabaka abamu batero gambo kafulu bakyamu buuza kubatulaba neyanziza nnyo Salongo omanyi munnange batutabye tata wa ggwanga tutabaganyeko nate tulinganga omukunja n'ekirugu weewaawo twaŋŋananyeko kale nno bannange abalungi abatwota obuliro wano ku lutimbe gaggadde olwa Delta TV nange mbaniriza nsanyuse maaso ebisige bisamba ndege kubanga nzaani Salongo gwayalirira omusala ku kitentegere nti owange saava omwana owabambejja soko kalirekawo abantu obalojjere ng'ekyeya ky'essana bwemba nkirojjera ddala era kuba nkimanyi toyinza kuwulira ng'enfuumuula bayizife ziva ew'omusensero oba ew'omuteeteeyi oba kamulingiza munnange oba oli ow'omu bulumba gwe n'osigala ng'okyakukujjadde ku ssooliro oba mpologoma esinzidde olina okusitukiramu n'otobeera mu ddembe ng'oli gwe bagamba asitira enzira lumuli olunnyo akubuulira ebigambo bino si mulala Musisi Bosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya muvule nantagwira kyeya kimu kiwoowolo munyogwavu atalina mazitalya saava omwana owabambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyiwaalo kaluwoomya okwetolola Ssengendo Nabulamu nsanyuse maaso ebisige bisamba ndege kakati namwe munsanze amatama gasanga lumonde Salongo mwebaza nnyo kubanga nga bulijjo atera okunsuula ku ndasanya eno n'enjiweerera ebigambo nga mwetimba bujubi bwabiweerera omuttanse ku bukukumbo
nange ninga kamukukulu ddala ateeterera ku nyina nange ku bosa kwenteeterera buli muti eyo abatulaba tabagambye nti yembwa tenywera kaseke eryo linnya lyekulu nnyo badde ndireseeyo omanyi kyoleka emabega ate abayita ababiri bejjukanya ebiri zikulaga eko kituufu kale no tetujja kulwa mu nnyama kubanga sikwawola puroguramu enkuluze njagala tutunulire ebitundu kakati tuli katwe bw'otunuulira katwe oyinza okukakanga eddala waaliwo erinnya eddala kakati awo wenjagala tuleetakamu netukuba kituufu ate katino nga tetunakutuukaawo olulasanga erundi mutane 10 kwatampaawo nakugamba kwenteeterera kamukukulu ku nnyina olulasanga ye era 10 gyokka ng'ogenda osoma kitabo ne bassekabaka b'ensimu wawa nabo tebaliwo bali kumpi awo ebisoko twaleeta batonda mu nkuluze abantu bakuba enduulu nebagamba basajja oba ebibuuzo babijja wa wakula ennume yasisimula abantu awo nange buli kiseera mbeera oleka ti twaleeta ekintu wegamba nenewaana n'okukira omugenyi asse emmese oba ne luno olugunju olw'ettulu banaabiri nirimu abadajja ate abadajja ddala newabaawo n'ekyo oluganda n'ebigunjiddwa omanyi waliwo ebigambo ennaku zino abantu bye bakozesa nga abanaddawo mu mulembe oguddako bajja kwebuuza byajja bitya kati ng'okusoosowaza okukuba oluseke waliwo negana amazina bosa agavudde South Africa bagayita amapiyano bajja kugamba nti nuwa muyiseko ng'akuba amapiyano ajirira byonna biri muno okuyisaamu eggaali kwegamba tetwagadde abanaddawo ab'omugigi oguddako banoonye byavaawa bino nakyo ne tukibateerawo tebalina kye beekwasa kati basa tutandikiddewa tutandikidde ku kyalo Kibuye omanye engeri gye tuli wano Kibuye atuli kumpi nnyo kati omutala guno Kibuye gwabangamu ensuku za Kabaka Ssuuna Magulu Nnyondo kakati bambi nga bw'omanyi olusuku lwa Kabaka lubaamu abazaana be bangi ddala ate Ssuuna yalina abakyala bangi abakyala 248 olugogere yaffe nga bonna abavunkanya bonna nga abavunkanya simanyi kye wakitaddemu muno okuvunkanya nekyo kife kyadde kibulaabuuza anti olulasanga kati ekyo okuvunkana mwekiri muno bonna nga abavunkanya bameka 248 bonna nga bakyala be kati teebereza omulembe guno waliwo omuvubukaokulya nokukomba esowaani simanyi oba muganda nge nuwaabo abasobola bonna abavunkanya ewange obusajja butono munnange bulwanira musanja kasajja akatono kanyobeera mitala wabumba lwandibadde twamulaba dda tasobola kubavunkanya Ssuuna yabavunkanya n'abatubuka ku nfeete era mu nsuku ezo mwe baasiibanga kale nga kyetaagisaayo abantu abanaakuuma abazaana okubalabirira mu nsuku ezo si kulwanga bakasolo basooberera ab'effumbe kati bwe bakirowoozaako bagamba naye basajja ki abanaasobola okukuuma bakyala bano bonna buli muvubuka naye omutuube gumukoba ku mpagi omulonko gumulengejja ayinza kubanga naye akubayo oluuso ate okwegomba kyabuntu webaleyo nanyumizanga gwe kati kye baakola nga bagamba tufune abavubuka ab'embavu tubajjemu entaligita zaabwe ontegedde kulaba njirese munde kwe ŋŋunda tutegedde kulaawa munange nga baba yekyolina okumanya omuntu tebamulaawa tukikozesezza otegeere weebale nnyo otutegeere bajja gamba twali ku nkuluze ne balaawa okulaawa tubategeezezza ekyo gye balaawa kakati munange baba bakakkanako ne babajjamu entaligita ezo babeere nga bwe babeera mu lusuku tebatawanya bakyala ba Kabaka abo nno mu lulimi Oluganda luli olwedda be bayitibwa ababuya
kati omutalo ogwo abennaku zino bavuma mbu oli mu buyabuya nabo batuufu kubanga ekigambo ekyo kirina amakulu amalala omuntu omusirusiru ali awo atalimanyi bigenda mu maaso omugwengere omutoletoole ali awo nekiwuŋŋenge nakifankenyere ekimpemempemezi oluganda lugagga oluganda luwooma kati munnange ababuya abo babajjemu entalikita babeeranga mu nsuku kukuuma bakembuga nga tebalina kibayinza kwekolerawo babajjamudekira baba bakambwe omwebuliro bakujjako akasuwa oba mukambwe obusuku buli bwonna obwali bati mwana tukyogedde kituufu omuntu ng'asobeddwa aba mukambwe n'abazungu bagamba mbu ani omuntu katugeze kati ow'enjala omuntu ng'enjala emuluma oyo mwegendereze nnyo ate mukambwe waliwo olirya emuluma ng'ate taali era talirya ate oyo yo busukka n'okutatta ng'asigadde kutunula butunuzi omanyi waliwo olugero lugamba oba enjogera mbwaliisa maaso nga ndaawo etunulako butumuzi ekyo kyennyini kati obusungu entendawo nga yakutomedde obusungu bwayo bwonna ebukumalirako kati bambi babajjemu entaligita bakuuma omukutu omutala gwonna nga bagutuuma ekibuya ogenda eri mu kibuya liŋŋenda mu kibuya eri ew'abantu ababuya agavubuka ag'amaanyi naye nga munnange bambi tegalina tegasobola kukoleza amapiyano tegasobola kuzina amapiyano newoteekako amapiyano tegasobola kuzina amapiyano ako kankoledde kakati munnange bano be baviirako omutalo gw'okutuumayo mu kibuya naye olulimi oluganda weebale nnyo okuyisa mu bufunze weebale nnyo kale olw'okuba nti olulimi lulinga bwolaba omusota bwe gukula gweyubula kati nalwo bwe lutyo mwaka ku mwaka lwajja lukyuka ne batuumayo ekibuya naye nga kyava mu kigambo kibuya olw'abavubuka bali enjasabiggo abaakechulwa abagibwako obusuwa abaakechulwa obusuwa oyo kibuye wamwe gwe muwangaaliramu oyo tubamuwadde tuve ku kibuye kati tugenze ekasubi nabulagala era katwogere nabulagala oyo nabulagala era naye ekyamutumisa nabulagala kyava ku nsuku za kabaka Muteesa Walugembe Mukaabya omanyi yagenda n'akuba ku lusozi awo nabulagala nabulagala etagenda abadda nabulagala bwe yakubawo ekibuga mu mwaka gwa 1881 ng'amaze okudduka erubaga olwo kawaali amugobyeyo ekimbe kyamuvunga erubaga n'agamba kave wano ate nerubaga tugenda banyonyola lwaki bamutuma rubaga tusooke tuve wano kasubi we yadde emisinde ng'ekimbe kimuleese mu 1881 bwakubawo ekibuga najjukira ekyalo gye yakulira ekyaggwe waliyo akaalo baakatuuma Kasubi nga naye kaava ku busubi bwayo obwali obulungi n'agubbula omanyi ebyalo babibbula nabyo omwami ayinza okuba yabeerako ku kyalo ekimu ne kimusanyusa naye n'asenguka n'agenda ewalala oba yafunayo omukyalo omubalagavu n'agamba kati nawo kantuumewo ekyalo kino nzijukire gye nava kati wano kwe kutuumawo Kasubi naye n'asimba ensuku ne zikoma eri yonna ekereziya y'amapeera ogiraba awo wali kereziya y'amapeera awo ekisomesa ky'emapeera wonna wonna zaali nsuku ze kalinga endagala bazirengera ziteekeranye ziti naga tulengera obulagala butala guli kuleka gwa bulagala ne batuumayo nabulagala lw'endagala era n'abazaana bayo Kasubi olwakafa kali gye yakulira ekyaggwe kakati nabulagala endagala zirengerwa nga ziteekeranye ziti omutalo ogw'obulagala obulungi zigudde akaleka mu nsuku ezo ezakabaka Muteesa Walugembe Mukaabya Muteesa asooka munnange nabulagala nayo nerijjiraawo kati ate lubaga gwe tukonyeeko Muteesa bw'amala okutuuka ku kasozi awo awali ekereziya y'Abakatuliki awo n'asanyuka nnyo naye n'agamba akasozi kano bakayita batya akasozi ako mu kusooka baali bakayita Namirembe gwe muyita Namirembe olwaleero si ye yali Namirembe ono ye yali Namirembe naye Muteesa yagamba sijja kubeera kasozi kakazi mugambi bakayita batya
Ssaabasajja bakayita Namirembe. Namirembe. Zatembere kasozi akakazi. Nze kabaka. Mere ku mukazi. Mere kasozi. Akasozi kana akakazi nze kabere kakole koji. Kali kimukole bwe muti wano njagalawo nnyo. Olubiri lwange naabagawo lubage. Kwe kutuma lubaga. Nja kubagawo lubage. Ne batuma olubaga. Mudire erinnya lino muliteeke kasozi kali kenengera wali. Omanyi zitunuliga je. Zitunuliga. Kati na wali kwe kutumawo Namirembe. Olwo naafuna eri alubaga. Zonna nsozi. Omulabi wa Data TV omulungi nyongera okwebaza bali nnyo bayira kubeera nti otulaba. Nze Ssaalongo Lusiba lunaku lwa Sande tumanyi muli eyo mutulaba. Tubeebaza ffe tetulina kyakubawa okujjako okubabuuzaako buli kiseera bwe muba mutulaba. Njagala okubuuza ku mwami Sentoogo essaayi awo ndabira omukyala essaayi kiri Semutaawo ndabira omukyala mwebale okujje mweweerezaako ate mwebale n'okulaba puroguramu Wakula Ennume mwebale nnyo mwebalire ddala n'okugiteekamu amaanyi. Oli mu puroguramu Enkuluze ndi ne Bosa mu Nabusiro mbwate nnywera Kaseke Saava amanya ayina Lutagajjo entolomolole eringa eyentoketoke wetagwayo tugenze tubadde tuvudde Namirembe tugenze Lubaga tuvudde Kibuye Kasubi tuvuddeyo ne tubawadde ne Nabulagala kati tulinawo ate omutala guno gwo Kabaka Muteesa yagwagala nnyo ekyasinga okugumwagaza bw'agenda wali eri kati we tuyite Kasubi n'akubawo ekibuga agamba basajja be tyabange essubi ngenda kulijjawa eri okusereka enju yange enju eyo bagiyita Muzibwazalampanga Muzibwazalampanga ennyumba eyo yajagala nnyo kati ne bamugamba Kabaka wano waliwo omutalo oguli okumpi guliko essubi eddungi ennyo erigenda okunyiriza ennyumba yo essubi eyo nga lyetteete ne bamulagirira wali we tuyita kati Nateete etteete lyaliwo liyiti kumpi awo era n'alagira abasajja be tibagende balijjire manye essubi tebalisala mulijjire manyi tebalisala balijjira ne bagenda n'obuyuuya batandika okujjira essubi eryetteete Kabaka n'agamba omutalo gwo ngutuumye Nateete amakulu nga bw'onogamba nti nabaana kitegeeza kyekuusa ku baana kati ne Nateete mwe mupumbulukuka etteete Muteesa yatuuma omutalo ogwo n'agutuuma Nateete naye twagala nnyo okwanguyiriza tugamba Nateete webale nnyo tetwekooya kale twagala okwebaza okubeera nti otulaba kitundu kisooka puroguramu Enkuluze nze Ssaalongo Lusiba Bosa waali njagala okujjukiza gwayagala okwewandiisa mu puroguramu Wakula Ennume jangu wano ku Muganzirwazza ku mwaliro ogwokubiri jangu wewandiise jangu ne siringisa emitwalo 2 wane Katwe ojo wewandiise mu puroguramu Wakula Ennume tukuvunkanye owangule ekyapa owangule ente owangule tanka owangule TV n'ebirabo ebirala bingi ogende eka owone emitewaana obeere bulungi. Data TV tugamba tukole bwe tugamba okukola omuntu buli omaliriza okukola olina kubeera bulungi olina kusula bulungi olina kulya bulungi olina okuba n'omukyalo omulungi olina okuba n'omwami omulungi nga buli kimu kirungi. Bosa kati nina akalala ke nadde njagala abantu baffe bategeere twayogedde ku mutala guno Lubaga waliwo ensobi abawandiika gye batera okukola ne basoosa mu kuwandika erinnya ly'ekyalo ekyo tetukozesa wabula tukozesa la era kino kibagambe tetulinayo kigambo kya lulimi Luganda webale nnyo kitandisa webale nnyo tekiriyo okujjako ng'oyogera olusekezi oyogera lusekezi naye owandika lulimi Luganda tetulinayo kigambo kiringa bw'olaba abantu balina ensobi gye bakola nga bawandika tetulinayo linnya lyonna nga litandisa sa ng'owandika sa emu nti Sentoogo Sempiira Sempijja Semukasa Sekinyomo tetulinayo Sekimuli zonna zina kuba sa kasa tubanga tuwandiika linnya lyamu yate ne bwe liba linnya lya kyalo Semabaale n'ebyalo ebirala bingi nnyo tulina kukozesa ennukuta ezo eza Nabansasaana kakati gwe bw'ona otugamba nti owandiika Lubaga ate n'otosa ra
ojja kuba mu butuufu otadde amazzi mu kita obeera ogenze ekiyita ewestern ebugwanjuba ebugwanjuba gyobolaze kati lubaka tuvuddeyo bwetwo tugenze e Kampala kabaka Magulu Nnyondo Ssuuna owookubiri omwana wa Nakazi Kanyange oyo nno era ye mwana wa Kamanye Kasengejje owa 28 mu Luseru wa Kintu Ssuuna oyo yayagala nnyo akasozi kano akali wano kemuyita leero Kampala naye ennono y'erinnya eryo oba envisirizo yaalyo Ssuuna yatandika okulundirako ensolo ze bayita empala kale ng'abantu bagamba nti akasozi kaliko ensolo za kabaka ze bayita empala so ne mu luzungu ensolo ezo zaabulira ddala oba kiki zaabulira ddala tezikyalabika azinoonyeko azirage kubatula yeera ndowooza ne mu luzungu era bazita impala impala ziri awo ziringa bugabigabi webale nnyo ate engeri gye tuli ku nnono y'amannya oba ensibuko yaago amannya mangi agajja bwe gatyo kubanga Abaganda bo tebeekaluubirizanga ate mapeera we yabagamba nti Mon Pierre ne bagamba nti mapeera ne lijjira awo ne litandika yagamba ati ngabo ngamba lulinya lya Lufaransa Mon Pierre my father Mon Pierre ngabo bagamba ogamba kumpira ngati musajja mumulide mapeera arodi bwe yagamba munza Stewart oyo Seruti oliwo yagamba nti nze Borapu nti oyo Bola ninze Frederick nti oyo Federico tebeekooya tebaagala kwekoya Abaganda bangwirizawo ekintu ekitambula nembeera yonna nebanga yamulembe kakati Kampala bwatyo naafuna erinnya erya Kampala nga kiva ku nsolo tegeeza oli bwagamba nti Ssuuna yakuba ekibuga Kampala taba mukyamu kale omulabi wa Delta TV omulungi webale nnyo webale ddala nze Ssaalongo Lusiba programu enkuluze buli lwa Sande saa 8 okutuuka saa 9 kitundu kisooka kati nja kutwale mukummulako ate tulindirire ekitundu ekyokubiri naye nga mu byonna atannaba kukwegatta ku Delta TV mutegeeze nti owaayi enkuluze yatabye dda ate naddala mu abaagala okuwangula programu wakula ennume okuwangula ekyapa bw'onooba tolaba nkuluze ndabanga gwe atatawaana totagalira mu mpaka zino oba sina nkuluze yokka ndowooza olina okuba nga olaba Delta TV yonna kubanga ebibuuzo bingi bye tujja ku Delta TV ate ne tubibabuuza kale ekyo kitegeeza nti mwongeremu amaanyi mu kulaba Delta TV byonna bijja kuba bulungi nze Ssaalongo Lusiba nga bulijjo nakula Sande Delta TV tugamba tukole